naye baaba obulamu bw'ensi buno bwa nnyaanya. Mukama waba akyakuwadde obulamu ng'ossa bulungi, oli onywa, toli ku kitanda, tolina wakuluma, fukamira omwebaze. Abantu bafa mu ngeri etategerekeka, ate abantu bafiira ddala bubi nnyo. Akatambi koolabaako, omuvubuka yabadde atwala mukyala we mu ddwaliro nga bali ku bbooda bagenda. Babadde batuuka mu kkubo nga tebanabadde n'okutuuka mu ddwaliro gye balaga. Omukyala yafiiridde ku ppikipiki nga bagenda. Babadde babiri bokka bokka. Omukyala atudde mu makkati, yoyo gw'olaba mu makkati, bbaawe yoyo gw'omulaba ali emabega we amukwatiriridde. Balina we baatuuse mu kkubo, omukyala n'atandika okwesika ng'omukka gugenda, ng'obulamu bugenda, n'atandika okusambagala ng'agenda kufa. Era kyaddaaki yamaliriza n'assawo gw'enkomerero, n'afiira mu kkubo nga tebatuuse mu ddwaliro. Ekyasinze okunkwasa ennaku kw'eno vidiyo nti owa boodabooda eyabadde abatwala yagambye omusajja n'amugamba nti muganda wange gye omulambo gwo ku ppiki yange neeyongereyo, sikyalina gye mbatwala. Era omusajja kye yakoze kwe kukwata omulambo gwa mukyala we n'aguggya ku ppiki y'omusajja n'agutuuza mu kkubo wakati n'agwesigamya amagulu ge. Oyo omukyala golaba atudde ku magulu g'oyo omusajja mufu, yafudde amutwala mu ddwaliro. Babadde babiri bokka, ng'omukyala taliiko muntu we, n'omuvubuka teriiko amuyamba. Kibi nnyo, kibi ddala. Bw'obanga oli eyo ng'okyalina obulamu bw'ossa nga toli mulwadde, nga tolina wakuluma, toli ku kitanda, tewamenyeka magulu, weebaze Mukama Katonda olw'obulamu bw'akuwa. Abantu bafa mu nfa esingira ddala okutiisa. Kansooke nkutuuseeko akatambi kano naawe okeerabireko, newankubadde kannaku nnyo nnyo nnyo, naye nkusaba vidiyo gimpereka like etambule tuuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Ya Allah, yebala okunkuuma nga ndi mulamu, bannange okufa nga tekuva walala. Omukazi bw'asambagala, obulamu bugenda, obulamu bugenda. Akutuse bane okufa tekuva wala, wadde bavaawa, wadde balagawa. Omukazi afudde mu lugendo, bali ku pikipiki. Oyo akutuse, oyo akutuse. Mukama nkwebaza olw'obulamu bwe nnina, nkwebaza olwa buli kimu kyonna ky'ompadde, nkwebaza olw'obukuumi bw'okyandaze, nkwebaza olwa buli kimu kyonna ky'onkoledde. Nno by'okyankolera yo wa booda agenze, kasooli agyeko omulambo gwe, wa booda n'avuga n'agenda. Mukama nkwebaza olwa buli kimu kyonna. Ne Mukama Katonda ono yatonda okufa, naye nkubisaamu akafaananyi omuvubuka ono embeera gy'ayitamu mu mutima nga ye omuntu olw'okufiira mukyala we, naye ng'agezezzaako, kubanga yagezezzaako ng'omuntu. Omuntu yenna bw'aba omulwadde, nga mu butuufu oli mulwadde, nze omuntu ono ndowooza yange, boodabooda ezo oziraba zijjamu abantu emitima, sijja kukulimba. Tosobola kuba mulwadde n'olinnya boodabooda n'otuuka gy'olaga, kizibu. Ebiseera ebisinga kizibu. Nazo olaba obeera mulamu n'olinnya booda n'ekuba kahampu n'owulira nga toweewulira bulungi, naye ate olwo omuntu omulwadde omuyi n'olinnya boodabooda ku bino ebinnya ebiri mu Kampala, tosobola na kutuuka. Naye Katonda ono yatonda okufa munnange, ate munnaye tetulina ngeri gye tuyinza kwewalamu. Eriyo abatuuka, eriyo n'abatatuuka. Okitegeera, eriyo omuntu ayinza okuba omulwadde muyi n'ayita mu mbeera ey'okufa yonna n'ogamba ono onaawonye atya. Abalala bafa tebanatuuka ku siteegi gy'aliko, naye onaawona atya? Byonna Mungu yagera. Naye ekisookera ddala omuvubuka ono bambi bba w'omukyalo oyo yagezezzaako ng'omuntu, yagezezzaako okwagala okutaasa obulamu bwa mukyala we, yadde tekyasobose, kubanga yabadde amutwala mu ddwaliro n'afiira ku ppikipiki. Obeera mu ddwaliro, omuntu n'akufiira mu ddwaliro, n'akufiirako mu ddwaliro ng'omujjanjabyeko, omuliisizzaako, omubeereddewokko, eddwaliro limujjanjabyeko n'afa, n'owulira ddala nga okitegeera. Naye omanyi omuntu okukufiirako ku ppiki, omanyi kye kitegeeza mukazi wo okufiirako mu kkubo.
ng'oli ku ppikipiki omanyi kye kitegeeza obulumi obumanyi mukazi wo okufiirako mu kkubo tewali kufa kulungi kubanga tewali kufa kuli mu mbeera nnungi naye mulimu ate omuntu embeera gy'afiiramu esingira ddala okubeera embi ennyo okukamala. Njagala otunuulira omukyalo oyo bambi omukka gwaggweddemu ng'ali mu kkubo ali ku ppikipiki bamutwala bawamukwatiridde natuka ekiseera nga natakyasobola kulinnya bambi bukondo buno obwa ppiki ku bugere kwe balinnya omukka ne guggwamu. Owa booda ye kye yakoze kwe kugamba omusajja nti ajja omulambo gwa mukyalawo munnange ku ppiki yange neeyongereyo. Omusajja bambi kye yakoze n'akwata omulambo gwa mukyala we n'aguteeka wansi mu kkubo n'agwesigamya ebigere ppiki ne yeeyongerayo. Naye Uganda eno emitima tulina emitima emibi bannayuganda. Omuntu osobola kumulaba ng'alina omulwadde ne mutamudduukira ne oba ne mutamuyamba. Okitegeera omanyi omuntu okubeera n'omulwadde mu kkubo nga buli omu amuyitako buyisi teri yadde ayinza okumudduukirira, teri yadde ayinza okumugamba nti akatukutwale mu kalwaliro akali okumpi, teri yadde ayinza okugamba nti oba kibulwayi buzibu ki tuyambe tutya. Okitegeera buli omu ayitawo buyisi, buli omu akuyitako buyisi n'osirana n'omulambo gwo mu kkubo. Bannayuganda baaba tulina emitima, bannayuganda tulina emitima. Mu nsi munnange ziri endala omuntu asobola kufuna buzibu ng'obwo n'abeera mu kkubo yekka. Tekisoboka. Era ebyo bisanga wano mu Afirika mu Kampala tokisoboka. Sijja gamba nti ne mu nsi endala mu Kenya biki obisangayo kuba njogera wano Uganda wendi. Naye mwezi ensi ezaakulaakulana kati ng'ezo za Amerika zaani omuntu asobola kubeeramu eno mbeera n'abeera ku kkubo bw'atyo. Omuntu ambulensi emunonana waka akuba essimu ambulensi nejja naye wano ambulensi zivuga bantu nabamu. Bw'oba tolina ssente ambulensi tekunonaka. Ne oba olina omukazi nga agenda kuzaala temunona bw'oba tolinaamu ssente. Naye omwavu ye waakufa bubi. Naye gwe wenna ndaba bw'obanga okyalina obulamu bussa nga Mukama akyakukuumye weebaze Mukama Katonda okukukuuma. Abantu bafa ate nga bafa bubi. Eno enfa teri nfa nnungi naye waliwo kale ekiri yaddeyaddeko. Tosobola kufiirwa muntu wo mu kkubo gw'otajjanjabye nako. Oyo omuwala afudde ayinza okuba nga yalwalidde na lunaku lumu ne bagezaako okumuddusa mu ddwaliro n'amala n'afiira awo. Kitegeera ekintu ekyo. So Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Naawe bbaawe Mukama Katonda akugumye era tubasaasirako nnyo abafamire y'omukyalo ono. Simumanyi naye vidiyo ya nnaku nga bw'okiwulira. So Mukama Katonda fukamirako omwebaze okukuwa obulamu n'okwata omwaka guno n'okwata omwaka omulala. Nange mwebaza Mukama Katonda n'okumpa obulamu kubanga tetulwala. Okitegeera si kyangu kumulako omwaka nga tolwadde n'okwata omulala. Naye Katonda atukuumye era tumwebaza. So kibi nnyo kibi ddala. Si Omaiko Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mubere bulungi mweraba.